Yes, omulabe waffe waleero nate akubuuzaako Neus Kyomuhendo nga bulijjo abasinga gwamanyi nga Kyona Dons ku TikTok, Facebook wamu n'ewalala. Naye olunaku olwaleero tukomyewo mu biseera nga bino bya Christmas, banange temutulyako Christmas. Naye olwaleero ndi wamu n'omwami Kizza Peter munnamawulire omusomesa. Kizza Peter munnamawulire omusomesa gwe ndi naye olunaku olwaleero nga tubadde tusaba olwaleero mutuwa amatu gammwe ate mutuwulirize bulungi. Nate olwaleero tukomyewo n'omulamwa. Ate omulamwa guno gugenda kubagasa nnyo ate gugasa n'eggwanga. Sisuubira nti tulina kye tuleeta nga tekigasa ggwanga ate nga tekituzimba. Nange mwenyini ng'omuntu aguleese nange guyina engeri gye guba gunzimba mu buli kimu kye mba ndeese nange nyina engeri gye nkiganyulwamu. Kkiriza mwana. Tunuulira w'obeera ewaka osobola okumanya omwana wo kyayagala n'omuzimbira ku ekyo. Wabeera ng'omwana wo tosobola kuŋŋamba omwana wo omwana anti kati ogambye nti omwana oyo tumuzimbire koyo lolomodo we gwalabye nti kati lolomodo bw'aba yeyisa bw'ati kitegeeza n'omwana w'alina okukola ki. Kati nyinza okuba nga nze lolomodo we naye nga nze lolomodo we nange netagala lolomodo anaamusanga wanga gwe taata tomulaze. Kyekyo olwo kitegeeza gwe omaze okundaga nti gwe abantu b'ofolowinga bankunamyo. Anti akugambye lolomodo wange kitegeeza gwe tulina okujja talina gy'ajja kumumanyira nga tamulabangako. TV weeziri olaba TV kyewaka. Kati nze tosobola kuŋŋamba mbu ndaba TV nga ya gospel, ndaba TV nga ya mawulire, ndaba TV ey'ennyimba ezigwa mu layini gye njagala. Era asangeyo anaakunama. Munange omwana omulekedde remote. Bannaye bwe tuleka mu remote ewaka remote, lwaki oleka abaana okulaba remote bokka nga toliiwo? Omwana toyagala akaabe. Gwe wakulira ku remote? Ate nali ngimanyi n'ogimanyi. Towakula? Nakula. Nanti kati tutakulira mu mulembe gwe. Kiteekewo. Waaba omwana nti toliiwo. TV giteeke wali. Akapeesa akaginyiga bakamanyi. Wabeera bakamanyi. Remote ekyusa wanika. Wovaawe waka wove wakolekawo baana bato bokka. Anti webabe baliwo wembayo menyina. Webabe baliwo omwana ow'emyaka 10 omulekooti ewaka nga yagenda okubeera ova ku makya paka lwaggulu taalye. Mbayina maidi. Tuddayo wali. Maidi. Olese maidi wa kikula ki? Tulina maidi akola emirimu abaana basiba ku TV. Kituufu akola emirimu naye avudde maka ki? Tolabangako maidi nga wa ddiini nnyo waba musiraamu nga aba musiraamu nnyo, waba mukatoliki aba mukatoliki nnyo. Kati gwe lwaki oddira maidi ow'ekibaala wali otambula eyo mukwano gw'omukubi ekibaala n'amukufunira lwaki gw'oleeta ewuwo? Kyo kye nagamba luli mukali akagundi akaggwa. Woba ogenda okuleeta maidi twala obuvunaanyizibwa otuukeko ewaka maidi gy'ava oleete omuntu ng'agwa mu layini yo gy'oyagala nti ne bw'onaaba toliiwo ewaka maidi mugambe. Wobeera oli mu kwoza bintu remote giwanike. Teeka ku eriko TV atayagala abireke, ayagala alabe. Maidi oyo wanaabeera nga naye omutima ogugwe gwa ddiini era olunaatuula ku TV okimanyi nti oli ayinza okukwagazisa ekintu ky'obadde toyagala n'otuuka n'okyagala n'okigula. Anti kyembadde ngamba influence. Kubanga obeera okiraba. Kati omwana wo anaabeera nga buli budde alaba ennyimba za gospel, alaba ennyimba za gospel, alaba mizannyo, alaba bintu ebyo, tojja sinza kusuubira nti lujja kutya lumu wabeereyo ekijja ng'ekirooto ate yeegomba okulaba ekitali mu layini eyo. Kiddayo wali nga tonnatunuulira social media ng'eyonoonya abaana. Amaka mwe tuli
gegonoonya abaana okusinga social media. Naye ndowooza olwakadde mututeereko komenti zammwe, mututeereko, mutusubscribinge, mutusharinge banange, akantu katambuzeko n'omulala akalabeko. Naye olwakadde katukome wano, naye n'olulala tukomawo n'omulamu omulala. Naye nja kunyumirwa nnyo nga ndabye nga muntereddeko omulamwa, buli omu abeereko n'omulamwa gw'ayagala njogereko. Bingi niwe kuba kukyaza omukyaza ofa sifa. Bw'oba oyagala kukyaza jangu yita ku mukutu guno kwenyini, teekako message nja giraba mugaye nteerako nti nze gundi mbeera wano ne wano njagala onkyazeeko nyina bye njagala okwogera. N'ebifo ino byogera nyinza okukyaza muloogi. Nedda mukwano, ate muloogi twogerere mu ab'emikwano mukkirize tubasiibulire wano. Christmas ennungi ne Usityo Muhendo, Transmedia Uganda. Shalom. Okimanyi nti luli nalaba y'omukadde ndowooza nga ali myaka eginzaala. Abantu abakozesa abakadde ensobi bebavubuka. Mulimuuza abantu bennyiigira. Nze nina maama, nina ne taata. Naye sisobola maama ne waaba ku mukola azinya amazina aganyumira, naye nga ndaba avudde ku g'emyaka gye, sisobola mukwata video ne muteeka ku spotlight. Naye abavubuka kye bakola, oli atumbudde maama we. Social media eno okugitambuza obulungi kye tulina okukola kiri eki, tusomese abantu kiki photo interpretation. We tunaaba tumaze okugiyiga, tujja kukola ebintu mu layini yaabyo, okugeza ng'ennyambala. W'olaba omukyala ayambadde dress, naddala abazungu be tutera okugoberera, sooka osome ekifaananyi kino baakikubira wa. Ddala ayambadde akagoye kampi, woba okatunulamu bwoti n'ennika ogiraba. Naye ng'omaze okukiraba, sooka otunule background esoma yaliwa. Kubanga oli tayinza kubanga agenze ku beach n'ayambala gomesi. Sengena n'endowoozaamu nti oba abantu abamu obwongo tebukola. Anti kyebuva tebukoze, tebasobola kusoma kintu wa we kiri. W'oba osomye abazungu bagera ne bambala okusinziira ku mbeera eriwo. Ffe tetuyina musana guyitiridde nnyo gututambuza bukunya. Kati olw'okuba bo bafunye omusana oguyitiridde nnyo, mayumba gaabwe basiiba n'obwereere, basiiba ne mu ngoye nga enkwawa zibali bweru. Naawe nojja n'osanga era nze waliwo omuwala gwentunuulira ali ku ppiki ne ngamba singa mbadde n'obuyinza nandimusiibuza oluyi mu mugongo we. Mulabe wafuwa leero wegendereza ppita takusanga ku ppiki ng'oyambadde bw'oyo. Osanga omuwala atudde ku ppiki, obudde bwakawungeezi kawungerera, oba obudde bwa nkuba, ayambadde kadresi kakwatiridde ebbeere bwe kati kakutte ku nywanto. Kakutte ku nywanto. Kakutte wano. Eno omugongo guli bweru. Omugongo asibye buuzi we buti bw'ayambalidde obuuzi. Naye kati kakoma wano n'atuula ku ppiki. Najja kannika kadde eri wansi, n'olengera olugogo. Naye n'atuula. Ate waatuula, naye okumanya mu bwongo akimanyi kyenkoze kikyamu. Atuula we yeesika, atuula we yeesika, atuula we yeesika. Naye addidde ekintu ky'ayambadde akimanyi bulungi. Ekisooka wezanfu, ali mu nkuba, ayambadde ekyomusana kyekisooka. Ekyokubiri akyambalidde ewakyamu. Gwe yakalaba yali ku biiki, budde bwa musana kuba bo bamanyi okuwuga ne beebaka wali ne bayota. Agireese mu ttawuni. Si kaakutambuliramu ku booda, lwakiri w'oba okayina tuula mu mmotoka yo, kunamira omwo omwami wo oba akukwatako asobole okukwata ku mubiri omwereere ng'oli mu mmotoka. Akatadde ku booda eya public. Kati n'omala ate omusanga mwowino naye asojjolimba akola ki? Atambula mu bantu mu kwesindika mu kukola ki?
wawulira mukoonako olw'okuba omubiri mwerere olumukoonako tonkwatirira naye nga gwagamba tonkwatirira oluusi oli alina ku bibye asika sipeesa ayitewo olw'okuba mu bwongo obwo akimanyi ndi bwereere ankwata ku sikini ki njereere n'atandika okuyombesa n'abatabiriimu onkwatako biki onzirugaza onsiize bino okitegera kubanga ayambadde ekintu mu kifo ekikyamu okimanyi nti luli nalaba y'omukadde omukadde ndooza nga ali myaka eginzaala abantu abakozesa abakadde ensobi bebavubuka mulimunzi abantu benyiigira nze nina maama nina ne taata naye sisobola maama ne waaba ku mukola azinya amazina aganyumira naye nga ndaba avudde ku g'emyaka gye sisobola mukwata vidiyo ne muteeka ku spotlight naye abavubuka kye bakola oli atumbudde maama we social media eno okugitambuza obulungi kye tulina okukola kiri eki tusomese abantu kiki photo interpretation we tunaaba tumaze okugiyiga tujja kukola ebintu mu layini yaabyo okugeza ng'ennyambala w'olaba omukyala ayambadde dress naddala abazungu be tutera okugoberera sooka osome ekifaananyi kino baakikubira wa ddala ayambadde akagoye kampi woba okatunulamu bwoti n'ennika ogiraba naye ng'omaze okukiraba sooka otunule background esoma yaliwa kubanga oli tayinza kubanga agenze ku beach n'ayambala gomesi sengena n'endowoozaamu nti oba abantu abamu obwongo tebukola anti kyebuva tebukoze tebasobola kusoma kintu wa we kiri woba osomye abazungu bagera ne bambala okusinziira ku mbeera eriwo ffe tetuyina musana guyitiridde nnyo gututambuza bukunya kati olw'okuba bo bafunye omusana oguyitiridde nnyo mayumba gaabwe basiiba n'obwereere basiiba ne mugoye nga enkwawa zibali bweru naawe nojja nosanga era nze waliwo omuwala gwentunuulira ali ku piki ne ngamba singa mbadde n'obuyinza nandi musiibuza oluyi mugongo mulabe wafuwa leero wegendereza pita takusanga ku piki ng'oyambadde bwoti osanga omuwala atudde ku piki obudde bwakawungeezi kawungerera oba obudde bwankuba ayambadde kadresi kakwatiridde ebbeere bwe kati kakutte ku nywanto kakutte ku nywanto kakutte wano eno omugongo guli bweru omugongo asibye buwuzi webuti bwayambalidde obuwuzi naye kati kakoma wano n'atuula ku piki najja kannika kadde eri wansi n'olengera olugogo naye n'atuula ate waatuula naye okumanya mu bwongo akimanyi kyenkoze kikyamu atuula we yeesika atuula we yeesika atuula we yeesika naye addidde ekintu kyayambadde akimanyi ekisooka wezanfu ali mu nkuba ayambadde ekyomusana kyekisooka ekyokubiri akyambalidde ewakyamu gwe yakalaba yali ku biiki budde bwa musana kuba bo bamanyi okuwuga ne beebaka wali ne bayota akireese mu ttawuni sikakutambuliramu ku booda lwakiri woba okayina tuula mu mmotoka yo kunamira omwo omwami wo oba akukwatako asobole okukwata ku mubiri omwereere ng'oli mu mmotoka akatadde ku booda eya public kati n'omala ate omusanga mwowino naye asojja olimba akola ki atambula mu bantu mu kwesindika mu kukola ki wawulira mukoonako olw'okuba omubiri mwereere olumukoonako tonkwatirira naye nga gwagamba tonkwatirira oluusi oli alina ku bibye asika sipeesa ayitewo olw'okuba mu bwongo obwo akimanyi ndi bwereere ankwata ku sikini ki njereere n'atandika okuyombesa n'abatabiriimu onkwatako biki onzirugaza onsiize bino okitegera kubanga ayambadde ekintu mu kifo ekikyamu social media omulembe guno gwa .com tuyina okubeeramu amagezi
agasobola okutunuulira ekifaananyi ne tukisoma amakulu gaakyo ne tukisoma ekifo we kibadde n'osobola okwambala ebitaakuswaze. Omulabi waffe olowooza kiki kye twalikoze okutereeza omulembe gwaffe tukyazaala bangi bakyajja ku nsi naye biki bye bagenda okusanga ku nsi mulembe ki gwe bagenda okusanga ku nsi kuno kubanga omulembe gwonooneze nnyo tegukomye kuffa abantu omuntu wa wansi. Nyina omusomesa wange yaguyitanga nnyo omuntu yayitanga nnyo ayina ekyo kyeyakolanga ati omuntu wa wansi. Kati omuntu wa wansi oyo nga omujeemu okimanyi nti omulembe guno guyingidde n'abantu ab'ebitiibwa mu parliament gyeguli mu masomero gyeguli mu malwaliro n'osanga nga MP n'osanga nga director w'essomero n'osanga nga mukulu w'eddwaliro ayina agaviiriviiri gotategeera ayambadde engoye empale ekoma kuno bwakolako katono bwati panti ebeera bweru egamba sibitegeera. Ekyo nakyo kinenyeze social media. Anti kakati munange kati ku social media kuliko abaana abambala akantu nekasigala ebweru balina okukalabako bwe kati okitegeera. Kyo kyakugaye nga oyambalidde public ekitundu mulimu obugoye abakola engoye ba designer bo bali okukola nsobi ate bo bali okukola sente. Sinakola sente bakikola nga bamanyi omulamwa gwakyo. Wobeera mufumbo waliwo obugoye bwe muyinza okugula ewaka si buli gwolaba agamba mbu tetwagala twambale bubi nti tayagala mwambaliramu bubi ku muntu gwayagala. Waba musajja waliwo engoye ezambalibwa nga nawe wobeera ewaka ne mukyalawo mu luumu yammwe ate nga gomesi tozaagala nawe oyagala olabeko ku mukyala naye luddawa. Kyekyo kyenkugambye nti tuyina okumanya tuyina okuyiga okuzuula okusoma ekifaananyi kyogoberera kyayina makulu ki. Wabeera nga yali mukyala ayambadde enkunamye kuba kati ennaku zino waliwo n'abakyala boolaba ku bifaananyi nga naye ayambadde ng'ebitundu bye ebya wansi abitwala nga kyakulwanyisa era ng'akulaga mu kamera kyakoze tebikyali bya private wabula bitundu bya public ne kifuuka public kati yenga ebyo babita public parts. Kati gwe wona agoberera ekyo nga naawe kyoyagala gwe mulembe gw'ojozimba era essimu yo wona abeera gwe byegobererera omwana wo olunaagikwata byajja okulaba. Bannange omulabe waffe wa Transmedia olowooza kiki kye twalikoze mu mulembe nga guno bannange nga gugenze bubi nga tegukyatwala wala nnyo kiki kye tuba tukola naffe tusobole abaana baffe tubakulize mu life nga n'abaana baabwe bye balirabako ne bagamba kituufu maama wange yali maama kituufu tata wange yali taata okitegeera. Abaana tuula n'omwana wo ne wabanga si mwana wo manyi bagamba omwana takuzibwa omu okitegeera. Then tuulako ne baganda bo mulimu baganda baffe ng'omulaba ava ku mulamwa noga nga tosaba mugambako bannange twogereko n'abantu abo. Kansoling esobole okutambula bulungi mu ggwanga tokansolinga wo yekka n'owa maama wa gw'ozaalibwa naye ne taata wo okyasobola omutuuza Peter n'otuuza mutowo n'omugana naye ekyamazima oli muto wange oba oli mukulu wange naye ekyamazima oyambadde bubi. Nedda mulimu emyaka gy'otuukamu nga ne muzadde wo osobola omutuuza. Yes. Nze nsuubira kyonna kyetusobola okukola okukyusa omulembe twejjemu okulowooza mu social media yeyonoonye omulembe kyetulina okutunuulira social media wobeera n'omwana kulanga omulagako ebirungi social media byekoze nti osobola okwetandikirawo omulimu ku social media nga yeggwe mugaggawo nga gwe CEO. Osobola okusomera ku social media ng'oyongereza ku ebyo teacher byakoze byakusomeseza. Osobola okutumbula ekitone ng'oyita ku social media ekyo kye mutasoma ku ssomero. Ky'olina okukola
kwe kubeera nti wolaba nti omwana wange ddala social media agyagala nnyo sikyagimuggyako kwe kumutunuza ba role models be bayagala abeere following abo uba bu video bukuume nga obuteekako kandi ayinza kubanga role model we yenza yambala kati nze role model we lwaki obeera nga yeggwe role model we kati akula